obusosoze bukyali mu mawanga gano naddala eggwanga lya Saudi. Okimanyi nti eggwanga lya Saudi gwe omuddugavu bakutunuulira ng'anaaba n'otatukula. Obuva ng'obusiraamu bwe tusoma butulaga okubeera abantu abalungi era nga buli mwaka tukwata ssente zaffe ne tugenda okulamaga mu ggwanga lya Saudi Arabia gye tulowooza nti ewasibuka obusiraamu. Lwaki Abasawudi beeyisa bubi? Simwampamba obula najja mu mirembe nereeta era ne bagaana ne baga kati mumanyi era kwambuka ku kazimbe waggulu ngwe mu maaso ga kafe bwe naaba nfudde ndaba omulambo gwange bwe mutaagupakire kukuzaawa Kampala. Okay, thank you so much guys for watching this channel. My name is Maurice Jordan Kawesa, straight out of Aromatic Entertainment. I want to thank you all for kuberanga muwagira Aromatic Entertainment movies. Thank you so much guys. Mwebali nnyo, mwebali ddala. Gwendi naye olunaku olwaleero ye Shedi ono abatamumanyi Shedi akola reviews eza film za Aromatic Entertainment. Zino reviews z'owulira n'ateekawo ekifaananyi najja n'aginnyonnyola nti kati firimu eno ebadde etambula bweti ne bweti ne bweti era alina channel ye abagimanyi bagimanyi eri Aromatic Fans Club. Abagimanyi abatagimanyi muginoonyeeko akola reviews annyonnyola. So Shedi ono najja ye yafuna obuzibu kati mu kumufuna obuzibu n'enzija ne mulabako last time namusanga mu ddwaliro ne mubuuzaako n'atunnyonnyola oboolyawo ebitonotono yasobola okutunnyonnyola naye leero era ngambye tuno kaŋŋende mulambulekoko ndabe kati ate ali mu mbeera akyayimprovinze oba akyali nga bwe yali. Omanyi bw'obanga ne mukwano gwo tokkiriza kubeera nga omala waakiri ennaku 3 nga tomukubidde ku ssimu kubanga ekyo kye kisinga obugagga era kye kisinga olaga nti olina mukwano gwo. So kyekindeese oba oli awo ayongera n'otunnyonnyola kuba nawulirako ng'agamba mu interview eri eyaggwa gye namusanga mu ddwaliro yagamba nti nno yayina okuddayo yayina epapula so naye teyabirambulula kati saawa eno njagala tulambululiremu eki ekituufu kye yali ategeeza. Wanje oli otya saawa zino? Mwesi kyenyinza okugamba nina enjawulo nnene era neebaza Mungu okuba nti oboolyawo kye twali tusuubira obuvune bwe twali tusuubira si bwe bwali tebwali bw'amaanyi nnyo nga bwe twali tulowooza mu kusooka. Buli lukya ŋŋenda nkola ki? Buli lukya ŋŋenda nfunamu enjawulo okusinziira ku mbeera nga gye nkola ki nga gye ndimu essaawa eno. Nja kuwona kyenyinza okugamba. Nda kusooka kwebaza mmwe mwenna abayimiridde nange mu kusoomozebwa kwe mbaddemu. Essaawa eno ddoboozi ddungi lyogera era n'emirimu gyange sijja kulimba nkola. Manye emirimu gyaffe gya kutuula ne bakuteerawo kamera n'otandika okukola ki? Okwogera. Oba ng'olina asobola okweditinga ateekawo era omukutu gwange nteekayo kubanga ebyange byakulaba n'empisaamu ddoboozi. So nebaza mmwe mwenna abampagira ku mukutu gwa Aromatic Fans Club abawuliriza ebigambo byange abanzikiririzaamu ne mungoberera mwebale nnyo mwebalire ddala. Nkyali mulamu nkyasobola okubaweereza obwongo bukyakola era ebigambo bikyalimu. Naawe nkwebaza okuba nti ombeereddewo n'ojja n'onnambulako n'onkubirako n'onkeberako. Mpozzi ababadde bannoonya nga bulijjo ng'essimu teziriiko basaba kati munnoonye kwendi. Basaba munnoonye kwendi naye kyenja okugamba Morisi tosobola kusabirira kufuna bizibu naye ndowooza buli muntu yalifunye nga ku bizibu n'ategeera mikwano emituufu. Buli lw'obeera mu buzibu lw'otegeera emikwano emiki. So mu mbeera eno ntegedde kye bayita ki?
mikwano boolyawo nyina ekigambo kyentera okukozesa it is better mulisi n'obeera omu than okubeera n'abantu abangi ng'olowooza bajja kuyimirira nawe mu kaseera akazibu. Bw'obeera wekka otegeera n'omanya nti sinajja kunnyamba ne weepositioninga bulungi n'omanya nti kanterekengayo emitwalo 2 oba 3 agajja okuntaasa mu buzibu. Naye osobola okubeera n'emikwano 5 nga gw'oli mugumu nti nze sisula mu kkomera lwa mitwalo 5 nina mikwano gyange 5 bwenfuna ekizibu bonna ne mbakubira baleeta 10 nva mu kkomera lw'osuzeeyo nga tebakuwadde na 10 lw'otegeera kati tolindanga kumala kutuuka mu buzibu gezesa emikwano nga tonnafuna buzibu lwakuba kiba kizibu mukko naye kiba si kyangu ogezesa emikwano naye nga mulisa abantu bazibu nnyo olenze abantu mbamanyi naye gwe nkwebaza nti ondazze oluganda gwe tetuli ba mukwano tuli ba luganda naye ate wali era n'ab'eŋŋanda mu mbeera eno abatanoonyezaako oli abooluganda abatanoonyezaako naye kuwebale nnyo webalire ddala. Oli mu mbeera ki kati? Nja kuwona Morris nja kuwona kyensinga okwebaza Mukama nti nasigala eddoboozi lyange ndirina. Ekyokubiri nti obuvune mpulira bugenda bukakkana obuvune bwange si bw'amaanyi nnyo okusinziira kati wendi nakoseka naye ate si kyekiri ekiyitiridde okusooka kye twali tusuubidde owasooka okujja okundaba banga siddene ngenda kubanga ntereredde ddala just neetaga ssaala zammwe na buyambi bwammwe alina akatunda kansindikire nkanywe. Bwe twali luli ku interview nakusanga mu ddwaliro nasooka okujja okulaba wagamba wali oli mu nteekateeka eddayo okukola nti wali okomyewo for a short period oli mu nteekateeka eddayo ofunira ate accident notasobola kuddayo wali eddayo wa Morisi accident eno nagifuna naye eriko ebibuuzo bingi kubanga okujja kwange kwalimu okusika omuguwa ne bakama bange kati kankunyumiza emboozi eno bwe ntuuka nga bw'omanyi nti tubeera awo n'ogamba kangende noonye green pasture nyina omwana gwe nasoma naye ngenda kwogera amannya ge bamuyita Jude tumuhiirwe ali Saudi nze ndi balista balista tubeera ba coffee maker tubeera tutabula coffee tukola ebintu bingi tutabula juices tutabula coffee tutabula smoothies tukola ebintu bingi ba balista buno tugenda mu restaurant n'oganja bampeyo ka cappuccino yes kati nga bw'olaba ku Javas nosaba cappuccino nosaba latte nosaba fraps ebintu ebifaanagana bwe bityo mu bikola aba balista ffe tubitabula kati nakuguka mu mulimu ogwo nagusoma Judy oyo nasoma naye ebintu ebyo Judy n'amala nayongerako kakoosi ka roasting emmwanyi kati Judy n'agenda mu ggwanga lya Saudi nali ndi awo Judy n'andeetera ddiiro n'aŋŋamba wasoma kofi waliwo omulimu wano kafe bagiyita Barcode eri Saudi ndowooza kubanga bwe twali tutambula twakozesa Dammam airport batuvuga ne batwala mu ndeeyo bayitayo Alhassa gye twagenda okukola ki okukola wewali restaurant egyo bayita kafe gye bayita Barcode speciality coffee era ye kakofiira ako koolaba kennyina awo simanyi oba wakalabyeko nyina kakofiira akakaddugavu ebisinga ntera okukateekako okuzibiikiriza ekiwundu kyange engamba nfulumamu kati munnange Judy bwantuukirira nange waliwo wano omulimu amazima yangamba gujja kumalako miliyoni yangamba miliyoni 4.5 input ez'okuteekamu okukola paperwork na biki byonna naye twagenda okumaliriza almost nga tuyingira miliyoni nga 5 byonna bye twakola kuba mulimu ebyayingiramu bibali tebaabala which is okay munnange nga nsituka nga nva wano nga ngaka ngende nkole omusaala sijja gwogera nga ngenda mu ggwanga lya Saudi
ntandika kukola tukira ku mulimo nga nkola mbadde akakola ndowooza omwezi nga gumu nenfirwa muzeeyi wange nfirwa muzeeyi wange nga sirina kyakukola nyina kudda kuziika manyi mulimu abantu muno mu bulamu betutwala nga bakulu nnyo sobola okubeera n'omuntu nga si yakuzaalira ddala biological father naye ng'ategeeza kinene nnyo mu bulamu bwo nga okubeerawo okwo okubeera ky'oli okutuuka w'otuuse nga yeeye ng'asinga ne taata omutuufu yakola ki yakuzaala. Abantu bangi bakutte ku bantu mu bulamu bw'ensi eno ne bakyuka omuntu olina okumutwala nga mukulu nnyo kati nga ggwe ekintuukako n'oba ng'oyimirirawo tegedde nabikira bakama bange ebintu bye nalaba mu Saudi maze kufuna accident oluvannyuma ate ne ndyoka atandika okubirowoozaako ensonga yona ate mpulira nnyina obusungu ku Basaudiya ekisooka nafuna accident Morris abasajja abo ne bategeera ne babakubira ne bategeera embeera gye ndimu ne bakubira ku vidiyo ebbanga lyonna nga ndi mu ddwaliro bwe twatuuka olunaku lwe nali nnyina okujja ddayo bo baali balwana ku kimunzireyo n'ebiwundu byange nve mu ddwaliro gwe basibye amagulu n'emikono kwegamba natunuulira abasiru abatategeera nga bo baagala ogende n'ebiwundu byo. Omusawudi yali afa kimu yampa air tikiti endeeta n'enzizaayo ngenda zikulaga we ziri awo genda okebera awo ku mmeeza oleeta air tikiti oziraga abantu bwe ntuuka ku lunaku lw'okuddayo Morris Omusawudi kyamuyisa bubi nnyo ye ng'alwana kimu nkole ki oddeyo naye nga mbeera akijenziramu yo gye wali olaba gye nali ndimu zeezo zeezaawo zira toziraga abantu era kunyumiza emboozi eno ogitegeere bulungi tiketi eyo yeyandeeta yakuleeta okuva Dammam nakozesa Ethiopia Airlines awo tusimbula Dammam airport ne tujja ne tugwa Addis Ababa Ethiopia kati ne tuva Ethiopia ne tusuula wa entebe eyo yetuusa Ethiopia wano wansi yetujja Ethiopia tuteeka ku ntebe airport Dammam mwasimbula saa 8 ne dakiika 4 ogw'ekiro ne tutuuka Addis Ababa saa 12 ne dakiika 5 kati enkeera ne tuva Addis Ababa twasiiba olunaku Addis Ababa saa 9 ne dakiika 45 ne tutuuka Entebbe airport saa 11 ne dakiika 5 eyo yali endeeta kati eyo endala yenzizaayo awo eriwo yakuzaayo giraga abantu zibalaga abantu ku kamera eno ye yali endeeta eno yali endeeta kati tulage yali enzizaayo yeno yali emuleeta kati ekuzaayo eyo yali enzizaayo eyo nsimbula Entebbe airport ku ssaawa meka walina okusimbula Entebbe ku ssaawa 12 nentuuka Addis Ababa ssaawa meka Addis Ababa ku ssaawa 2 dakiika 5 kati nve Addis Ababa ngende ntuuka Dammam ssaawa meka olunaku oluddako ova Addis Ababa ku ssaawa 3 ne dakiika 5 ntuuke Dammam ku ssaawa 7 ne dakiika 45 ekyo ekisaawe kye twali tukozesa kati Dammam we tugwa Siriyaadi omanyi Saudi erina ebisaawe bingi eno ye yali enzizaayo kati kali akapapula akalala wansi ye exit yaki bw'oba tolinaako kapapula abali bagezeko Saudi kabalage bakamanyi tosobola kufuluma ggwanga lya Saudi nga tolina bagiyita exit Omusaudiya bw'aba takuwadde exit tosobola kufuluma mu ggwanga lye akati era bw'otuuka ku airport bakakubuuza kano mu system baba abitaddemu dda aba yagikuteereddemu mu system n'okugikuwa osobole okwongera okuba nti okola kinti opprovinga in case of anything era n'ennamba z'essimu aba yazitaddeko okwo ze bamukubirako so mu kuva eri ng'ofunye obuzibu kakati bwe mala okufiirwa muzeeyi ne mbagamba sooka owulire sitoole ne mbagamba ŋŋenda kuziika ne baŋŋamba kitalo sindika amabugo nensooka ne mba nga kkiriza oluvannyuma ne mbagamba nkole ki nti sindika amabugo genda kuziika ne mbitwala ng'ebyokusaaga ne nfuluma mu ofiisi yaabwe ne ntuula wabweru
Bosi mwennyini yali taliwo, yali UK. Ne ngamba nja kwogera ne bosi olwo waliwo batabani be. Ne mugamba naye nga ngamba ze stories ezimu. Ne mbagamba nze njagala kgenda. Mbagamba nti njagala kgenda. Ne bagamba ate badde waakajja ssente nnyingi mu system tebasobola kukkiriza. Ne mbagamba teri bantu bajja mu nsi kumala wiiki 2 ne bafuluma ne baddayo. Ogamba otya nti naakajja sobola kufuluma? Mbi ate biki ne bagamba kale nkubire abantu bange bansindikire ssente ngule eya tikiti nkole ki ngende. Kuba tosobola kufuluma ati bakuwadde exit. Yes. Kati nyina mukwano gwange era nja kumwebaza nnyo Mayanja Lawrence owa UG Connect. Mu mbeera eyo yonna ey'okubanga nnwana okukomawo yakwata miliyoni ya ssente n'akola ki n'agimpa. Yakwata kakadde n'akola ki. Mr. Mayanja weebale nnyo, weebalire ddala wayimirira nange mu mbeera eki enzibu. Era nkikwebaliza, nsaba Mukama akuddizeemu ky'osinga okola ki okwagala. Kati abasajja ne mbagamba nfunye ssente zange za air tikiti kaŋŋende. Kati ne bakyusa olutambi ate togenda kudda bufulumo oyinza obutadda. Ne mbagamba nze yakajja okukola wano naakamalawo omwezi gumu nateekamu ssente zange mpitirivu ate nnyinza ntya obutadda. Lwakuba nti obuzibu obuliwo abatufunira emirimu ssente ze tuteekamu be bazirya. Kati abatukozesa baba basasulira buli kimu. Kosti zonna baba bazikola ki? Baba bazisasula. Kati ye abamanyi tolina kye wateekamu. Ono akugenda okukozesa. Yes, kati ekyo kyagamba nti bw'ogenda n'otadde amanyi tolina kyofiirwa. Kumbe wateekamu abamanyi nti wateeka miliyoni zo 5 akimanyi zikusumba olina okukola ki okudda. Ate oba nyinamu n'ekirowoozo oba boosi mugambe. By the way nakyo kinzijidde naye eyazirya mba simwonoonedde. Eyazirya oba omwonoonedde omulimu. Eyazirya yali wayonoma Judy gwe wasoma naye. Yes, ba Judy be baalya ssente ezo ne muna Kenya. Kati essaawa eno boosi yamanyi nti tewateekamu yadde kaki yadde n'akamu. Kati batandika nti ogenda oyinza obutadda. Kati wano wali ekibuuzo kye njagala okubuuza abantu mwenna. Singa omuntu oba omuyisa bulungi lwaki ofuna okwekengera nti bw'anaagenda tagenda kudda? Awo nnyina ekibuuzo ne ŋŋamba omusajja yateekawo embeera n'agamba nti bw'onoogenda togenda kukola ki? Togenda kudda. Ekitegeeza naawe oba okimanyi nti ompisa bubi. Singa oba ompisa bulungi lwaki oba onneekengera nti bwe mba ŋŋenze sigenda kudda? Morris njagala okugamba ebigambo bino. Abatulaba muwe nnyo abaana ekitiibwa abali mu ggwanga lya Saudi. Saudi kubonaabona, Saudi kukaaba. Abaana bangi bali mu bino nabitegedde nga maze kufuna accident nga nemereddwa okgenda kubanga bwe namisinga flight nengezaako okwogera nabo bandaga nti kati tebalina siina kye mbagamba. Ndowooza oba olw'okuba nafuna n'obuvune balabanga atakyali fiti kukola mirimu gyabwe. Kati abaana bangi ku lunaku olwa flight lwe bannemerako ennyo nga tebaagala ngimisinge naye ng'ogenda kugirinnya otya muganda wange? N'okugulu okumenyefu n'omukono omumenyefu guno nga wenna oli ku bisago. Kakati bw'obanga omuntu obadde tomuyisa bubi oba weeraliikirira ki nti bw'anaagenda tagenda kudda? Baakyogera bw'anaagenda tagenda kukola ki? Ekitegeeza bano abasajja bakozesa abantu nga babakozesereza mu buwambe. Kati okumalirayo emboozi Morris bwenzija olwo bakonfisinga otya okuba bali bagambye oweereze mabuga. Story yali mpanvu. Nze nabagamba ngenda kwambuka waggulu ku kazimbe ku rooftop ne kubaawo wansi. Kati tutuuka ne tulemaganwa bagaanyola ennaku 2 ziyiseewo okuzika kuwedde. Ne mbagamba kino kye munkoze. Nkozesa mikono gyange. Okuleka nga mugenda kunkwatanga. Munsitule munteeke ku station muŋŋambe nkole. Ne sigenda kubakolera oba mwagala oba temukola ki? Simwampamba obula najja mu mirembe. Neereeta. Era ne bagaana. Ne baga kati mumanyi era kwambuka ku kazimbe waggulu ngwe mu maaso ga kafe. Bwe naaba nfudde ndaba omulambo gwange bwe mutaagupakire kukuzaawa Kampala. Ne nyambuka. Bankwata nyambuka madaala. Noyambuka kazimbe waggulu?
bankwata nyambuka ku rooftop weekubewo ne bagamba ngenda kwekuba wansi mu maaso ga kafe ne bwe mutankuŋŋaanye kola ki kale muba muganya okuzaayo omulamu kati kale bwe mutazeeyo mayiti nali nyambuka waggulu ku kazimbe era neebaza mwana mulenzi gwe bayita Anodi ye yankwata nali nfulumye nga ŋŋenda Anodi ye yankwata Anodi muganda wange nkusabira Mukama akuyamba omaleko mu mbeera gy'olimu naye si byangu ne bamala ne bampa eya tikiti ne nninnya ne nkola ki ekyo kyekiri e Saudi ne nzija bwe ntuuka ngenda mu kyalo mala ennaku ndowooza zaali nnya awo bwe zityo olwokutaano nkomawoko mu kibuga nga bw'omanyi ate si kwe kufuna akabenje kati tuba tuli ku booda ebimu sibijjukira nabijjukira neekanga mmotoka ndowooza kati emmotoka ejja neeyisa zaali zijja bwe ziti nga ffe tuva eri kati eyeeri nejja neeyisa eno ng'atufunzizza kati oluguudo jjukira luziba bbiri eno neeno ate kaguudo kafunda kati nga mumulina kugwa mu mukutu ne tugwa mu mukutu yatuyitako bwe tukabibe no n'atubbayo eri mu mukutu ekyembi bambi eyali anvuga okusimanyi nti yawona okusinziira ayinza okuba nga bulamu bwagenda okusinziira ku mbeera gye yali alimu n'abasawo nga bwe baatugamba kuba bwe baatutwala bo baamulemerera ne bamusindika e Mulago aba omanyi ababooda omusanga n'omulinya nga tomumanyi neera bamutwala aliko kikuba mukono simanyi nti yawona yanyamba nti yasookayo n'abeera ng'engabo yange kati nze mu kutalagana bwe nti nentalagana nentomera ebinankani nange kwe kufunaafuna obuvune bwe nakola ki ye yannyamba n'asookayo akati neebuuza akabenje kano nti olw'okuba abasajja bayinza okuba baali tebaagala nkomewo oba we waava emberebe ezisinza nakumanya manyi bagamba mbu abasawudi balogo bagamba mbu abasawudi baki kati omuntu yenna ali mu kulya ssente y'omwana kadaama ali mu ggwanga lya Saudi kyokola oli mu kukola kya bwereere bano abaana bali mu ggwanga lya Saudi bali mu kufa bali mu buwambe baawambibwa nti talina kyakukola kuba nti akomawo ewaka njagala okutegeeza ebigambo bino Morris abaana be nasangayo Bannayuganda bali mu mbeera nabo yakukaaba omanye okufuna ekizibu ate banno ne bakwatibwa ensala ne bagamba nti ofunye omukisa ogendeko ewaka ng'ofunye ekizibu naye nga bo bagamba nti ofunye mukisa ogende ewaka bampita Morris Students Kaweesa straight out of entertainment tukyali ku Morris Students Cape Media emboozi ya Shidi yekyankutte omubabuno naye nga Shidi bwakyatunyumiza njagala okujjukiza nti mu show eno wagiddwa bannaffe abamama interior bali ku Arua Park batunda eby'omu kisenge byonna bedi covers curtain ebitanda pillows buli kimu bathrobes buli kimu ky'omanyi kino kikozesebwa mu nnyumba mama interior atwagiddwa bannaffe aba Morris Fashions batunda ngatto bali ku Naija Chambers buli kika kya ngatto ky'oyagala Morris akirina buli kika kya ngatto oba silipa oba buutu oba jango oba sneakers oba bw'abaana bato bali ku nnamba eyo eyitawo wansi Morris Fashions nnamba eyo bw'oyitako ate ng'era Morris Pickup kola airport pickup era n'olunaku lw'eggulo twabadde ku kisaawe nina bwe natutte yabadde ava Saudi era naye bambi naye yakomyewo mu kyamazima embeera gy'alimu nga si nnungi yakomyewo okumanya embeera gy'abaddemu nga si nnungi yaŋŋaanye n'omuteeka mu kamera nange nga mpulira ekisa obutamuteeka mu kamera omanye okujja ng'akankana n'okukankana nga bambi mwana muwala nga yenna akoze bw'ati amaze mu Saudi yaŋŋambye yamazeyo emyaka 2 naye nga mutono bw'ati yenna n'okukankana era ne muvuga ne mutwala eyo sayidi z'ebuyiko eyo gye namututte so naawe bw'obanga oli mu kudda ne bw'oba oli America ne bw'oba oli London ne bw'oba oli Germany ne bw'oba oli mu nsi kyonna asi Saudi yokka abantu ba house managers beebaza mumpadde mwebali nnyo emunkubira akasimu naawe nteera awo namba eri awo nteeraako nga ne Morris nze nkomawo ennaku z'omwezi bweziti
just okuba air ticket yo n'ogimpeereza nemanya essaawa z'otuuka n'olunaku lw'ojja akasente n'ojja mu inbox n'etuteesa nzira kugyolaga London America bukasoba ng'oli bweru Morris pick up asobola okunona n'akutwala wonna w'oyagala ku ssente ddala. Thank you. Kidi Wanje ogambye nti omwana afuna ekizibu n'abulirako banne mu kifo ky'okumusaasi ate ne basanyuka busanyusa ate kati olaba nti ye afunye omukisa. Kati olaba mulimu abaana batamanyi kweyogerera abali awo nga babavunvubika n'abeera ku mulimu ng'atya ne bamukolanga kwegamba ye mwana abeera ku mulimu ng'anoonya ekiddako nga takikola kye ng'agamba singa wembadde wabadde kumpi n'alibadde nzirayo ewaka. Kakati waliyo abaana be nasangayo mu Anodi omulala Francis naye eno emboozi mbutuufu omu ku baana yatuuka okuŋŋamba abasajja nali ngezaako okwagala obasaba paasipooti yange bwe mba nfunyemu akasente neddireyo ewaka nga tamanyi nti balina kuwa exit eyo okusobola okukola ki ye yali alowooza ajja kufuna akasente adduka akole ki tosobola kufuluma nga tebakuwadde olupapula olwo lukola ki akapapula ako nga tolina kapapula tofuluma ne bwoba olina billions and billions of money. Ate bano bakadama bempulira be batolosa bakadama basigala mu ebali kati bwe baba bagenda okufuluma bakadama abo bagenda ku deportation. Kati bwe oyagala okuva e Saudi odduka ku bakama abo n'ogenda ku deportation. Yes. Nobera ku deportation bw'otuukayo nga teyakuteekako misango osobola okutuuka n'odda naye waayo okutuukayo nga yakuteekako emisango ate bakukwata ne bakola ki ne bakusiba. Kati abaana abatoloka mu biyumba babeerayo n'ebbanga ddene ne bamaliriza nga bagenze ku deportation. Akati mu mbeera eyo no missing flight saddayo. Yes. Ne kati essaawa eno mpulira nga ate omutima ogudde e Saudi sigukola ki? Bwe namala okufuna ebizibu bino ne ndowoozaamu nnyo n'embeera abasajja gye badde batukozesezaamu ndaba nga kujoogana kumanyiira. Morris nnyina kye nneebuuza abandaba njagala munkwate bulungi nze ni musajja musiraamu kitange musiraamu mange musiraamu ne bajjajja bange bonna basiraamu naye njagala abasiraamu munnyambe munziremu mu nsonga eno abasiraamu abategeera bwe banga obusiraamu bwe tusoma butulaga okubeera abantu abalungi era nga buli mwaka tukwata ssente zaffe ne tugenda okulamaga mu ggwanga lya Saudi Arabia gye tulowooza nti ewasibuka obusiraamu. Lwaki abasawudi beeyisa bubi? Lwaki balina omutima omubi? Bwe basemberedde Kaaba bwe basemberedde obusiraamu. Yes. Kino njagala tukyuseemu tukyetegereza omanye eddiini zino tuzisomera tuzibaddemu ninja kusaba ogende mpola kati mu kintu kye bayita eddiini. Njagala okugamba ebigambo bino Morris. Teri mwana asobola n'akola n'Abasawudiya n'afuna interested mu busiraamu n'asiraamuka Allah tekiriyo. Teri Musawudiya asobola kukwagaza kubeera musiraamu. Basala esswala 5 buli ssaawa tebamisinga beebikkirira enkaaya ne ku mitima emibi kwe batudde. Iggwe n'okwata munno n'omuyimiriza okumala essaawa 10 nga tomukkiriza kutuula mu ggwe ky'otasobola. Si kuba nti essaawa 10 z'amaze ali mu kukola. Ngaffe omulimu gwe tukola musobola okubeera bize essaawa 2 ne bitaamu eddakiika 3 oba essaawa nga temuli bize. Osobola okutuulamu n'owummula naye tebakukkiriza kutuula, tebateekawo n'akantu koyinza kutuulako, tebateekawo nawe oyinza kwesigama. Bw'oba okola 10 hours yimirira 10 hours zonna. Ddala obwo buba busiraamu ki? Bali mu makanzu buli swala bagisaala. Nze bino ebigambo njagala okubikugamba era nze kijja kubeera wakati wange ne Mukama Katonda wange. Obusiraamu ddala nga butulaga nti bwasibuka Saudi. Essente ze nsobola okukwata okugenda okukola hijja ndabira ddala nga nziguliramu abaana bange ebyennyanja n'ennyama ne bazikola ki? Ne bazirya. Mmwe abatinkiza n'okugenda e Saudi mugenda kukola hijja kye mugendako si kimanyi. Bali abantu baalisoose kubanga be baatukula mu mitima. Naye ate be baalisoose okubanga batukuvu mu mitima. Mujja kunsonyiwa balabye vidiyo eno kubanga abasiraamu oyinza obutabayisa bulungi. Naye njagala ogiye abaana 10 ababaddeko mu ggwanga lya Saudi
ne baba basiraamu ne baba si basiraamu obabuuze kyewalaba mu basaudiya kiyinza okukusikiriza okuyingira obusiraamu oba kikusindika busindisi wala kuva ku busiraamu. Wenkugamba kino kyogera nga sitya gwe ntya Katonda. Abaana benjogeddeko emabegaawo ababiri baatuukanga embeera ebasusseeko ne basalawo bakyuke bafuuke basiraamu olw'okuba kyali kibatabuseeko nnyo ate. Naye basobole okukakkanibwamuko balabo bati banaabalamubamuko ng'abantu kati bo babayisanga bubi kati abaana bano bo balowooza nti oba oliawo okukyusa eddiini ne badda mu busiraamu kijja kubayamba bafuuke abantu. Omwana munna Kenya yambuuza n'aŋŋamba Abdurashid, bw'otunuulira enneeyisa y'abana abasajja oli musiraamu ddala eyinza okukuwaliriza okufuuka omusiraamu nga sirina ansa kuba nali musiraamu. N'aŋŋamba ati nze siri musiru kuva mu ddiini yange kuyingira mu ddiini y'abantu balina mutima mubi. Ekyo nakikola kulabika nga nfuna buweerero bwe ndidde waffe Kenya nzikiririza mu Kristo nja kudda mu ddiini yange. Kati bwe yakyuka nadda mu busiraamu kyamuyamba talina njawulo era gye yafuna kwalinga kwekwenya. Niyo omulimu gwa barista ndaba kuba ne nakolako mu restaurant naye nga mufunamu time namuga nti kati tewali bakasitoma kantuulemu mwe temwatuulanga mukugambye tosobola kubeera busy essaawa 10 z'okuloba 9. Yes. Bakasitoma basobola okuyiika essaawa 1 oba 2 oba 3 ne mufunamu awo nga tebazze. Kafe endala mubeerako ne we mutuula bwe bajja ne mukola ki naye bali baseetinga nga toteekeddwa kutuula nga ne weesigama tokola ki nga tolinaawo. Kati ate ogenda kutuula ku fulaawo ogenda kutuulawo. Nze njagala okugamba ebigambo bino Morris oli asobola okuva nankyeringi nga naŋŋamba balungi biki Yesu osobola okuba wasanga omulungi mama wange oba taata wange nojja kusanga abasaudiya 10 nga kuliko abalungi 2 tekibafuula kubeera baki balungi. Nze njagala abasiraamu muveeyo mu challenging mu nsonga eno. Abasiraamu bannange njagala muveeyo mu challenging mu nsonga eno. Tukuzze nga abasiraamu tulaba nti be bantu abalungi abasaasira abalina ekisa. Naye lwaki obusiraamu gye tulaba gye buva ye wasibuka omutima omubi? Sigambe nti ngenda kuva mu busiraamu naye oba oli awo nasaamu ku speed ku nsonga y'eddiini waliwo kyotuukako ne kikusazisaamuko speed ku nsonga yaki basaala buli kiseera tebalina kye bayita kusaasira. Ekyo tekiri mu mitima gyabwe. Nonyuka Morris oyimiridde essaawa 10 zino ensi zookya olw'okuba bawulira tebalina maanyi gakuvuga kukutwala gy'olina kusula n'akugamba tambula manejja wa kafe bawalabu akugamba otambula kilomita 2 ababaddeko mu ddungu lya Buwalabu mumanyi kye bayita kutambula kilomita 2 ebbugumu erikola ki ebibaayo. Ekyokubiri wasibye oyimiridde wasibye okoze ki lwaki nga bakugamba otambulawo mutima mubi abaddugavu babalabanga nsolo. Obusosoze bukyali mu mawanga gano naddala eggwanga lya Saudi. Okimanyi nti eggwanga lya Saudi gwe omuddugavu bakutunuulira nga anaaba n'otatukula era basobola okugamba ogule perfume bino bwe mbikunyumiza gwe oyinza obutabikkiriza. Otuuka ne bakugamba ogule perfume lwakuba nze tondeetako kimbeerembeera ekyo nze wali tosobola kunguzisa perfume ezo naye abaana babaguzisa perfume omusanga alina perfume za bikanga 4 neyeekuba eno neyeekuba eno bagamba mbu bawunya wanaabye ovaamu akasu. Kati kino njagala kikugamba Abawalabu nga nagenze mu bathroom ne naaba buli lwatunuulira kalayo abafuubira okola ki. Kati kino kankikubulire lwaki kati n'olususu lwaffe babalaba tulina okwekuba balaba totukudde. Kati kino kankikubulire nakyo kitegeere abo abantu be basinga obutanaaba banaaba perfume. Kakati bo bamanyira kye bayita perfume bekuba perfume ebikanga 3 ne bwaba mukazi asobola okumala ennaku 3 nga tanaabye Omuwalabu. Ojja ofunayo ku baana bakadaama babadde n'Abawalabu mu mayumba gaabwe bana abantu mbamanyi ennaku 3 nga tanaabye omukazi naye ng'anaaba perfume. Kati bakula bamanyidde perfume buli lwawulira nga gwe towunya perfume aba awulira owunya ki olusu. Kakati kino kyempulira nti bed space ne Saudi gye ziri
Mu ggwanga lya Saudi simanyi. Saudi badde naakagendayo simanyi oba waliyo bed space. Naye bamaama biyumba gye bali. We musula temusula noba n'Abapakistani oba n'Abasaudi. Ezo ziba accommodation. Kati ezo company muba temusula mu migotego gya bed space. Musobola okubeera ne room nga musulamu abantu nga 3 oba 4. Kati muyinza okuba mwe muli Abannayuganda ku station. Kati ffe babalista baali batuteeka mu luumu yaffe abaddugavu Abannayuganda nga tusulamu 3. Nze Francis ne Arnold. Kati ne ku station eri endala era nga namwe musulamu abaddugavu 3. Babaawula ne muba nga mukola ki? Abasitaani basula bokka, Abayindi basula bokka. Mu luumu temubeeramu bangi, mubeeramu nga 3. Sijja giri emigoteko gyaki gya bed space. Biri ebya bed space biri gundi biri mu UAE. Dubai. Ya kisiru nnyo mwana ebyo. Naye nga Abasaudiya balina omutima omubi batemu. Bino bye baagambanga nti n'abaana babatta Saudi babatta. Bakendeeza mu bukendeeza gavumenti yaabwe yavaayo n'ekuba omulanga ng'ensi yonna eraba obutemu bususse Saudi. Imagine mu abeefula Abasiraamu abasaala buli kiseera. Ennyumba y'omubaka eri mu ggwanga lyammwe. Ekisinga okunuma mu bino, eddiini gye tusoma Busiraamu, ekitabo kyaffe kiri mu Luwarabu. Bali bazaalibwa boogera Luwarabu, be bannannyini lulimi Oluwarabu. Ekitegeeza baali badde bo basemberedde nnyo Katonda, baali badde bantu balungi. Ffe twali tulowooza okusanga ekisa ekitiriika mu mawanga ga Saudi, naye omutima omubi omuyitirivu. Singa banaakyusa ne bagamba nti eddiini y'Obusiraamu yatandikira Uganda, nja kukkiriza kubanga wenda baba Abasiraamu abalina omutima omulungi, wenda baba Abasiraamu abalina ekisa, wenda baba Abasiraamu abasaasira. Uganda. Bano Abasaudiya balinamu omutima ng'ogw'Abawarabu abagundi abakiba n'abasala empale. Abatabuliiki. Saudiya balinamu embeera y'Abatabuliiki. Naye nga muganda wange, Abasaudi tebayinza kwagaliza kuyingira ddiini ya Busiraamu. Kakati bino Omusiraamu yenna abiwakanya bigambo byange si bigambo bya Morisi. Teri Muwarabu ayinza kusikiriza muntu avudde bweru kuba nti ayingira ddiini ya Busiraamu. Bw'obasanga mu kkubo salaamu bazitoola n'olabira ddala abantu abalungi, naye wangaalako naye agenda kulaga omutima omubi otegeera obubi bw'Omuwarabu. Kakati nze Mungu bw'ali bansaasidde nampa akasente, at least nja kukakwata nkawe bamasikini oba nzimbemu omuzikiti oba nkolemu ebintu ebirala, naye sijja kugenda Saudi bungenze kusemberera Mukama Katonda wange ng'ate abali e Saudi ba mutima mubi. Nedda. Tekijja kusoboka. Abali e Saudi ba mutima mubi nnyo 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 nnyo. Kati nze nankani obwagazi mbujjawo. Obwagazi mbujjawo. Baganda bange tuli ku Morogye Landscape Media. Waliwo n'omukyala yabadde ampe story ye Saudi. Nawe nja gibateerako wano. Naye yankubidde naye ng'ali mu maziga amayitirivu. So njagala tutwala omukisa guno okusabira baganda baffe mwenna abali e Saudi nti tusaba Mukama Katonda abayambe mukolere mu mbeera tukimanyi nti nno munyigirizibwa ino. Osobola okukkiriza nkuzanyire odiyo ezimu ku z'abaana be nagenda nabo nga balaajana ng'alaajanira maneja we. Jangu nkeberere ku ssimu awo ngikole ki? Ng'alaajanira maneja? Mpa ku ssimu eyo kuba tofuddeeyo. Mpa ku ssimu eyo. Si byangu. Naye baganda baffe abakolera mu Arab countries mwenna, ate no si Saudi yokka. Yes, wadde Saudi kisuki. Good morning, Mr. Amin. Yeah. Okenda kukiteka ku muzindaalo gw'oziwulire bulungi. Good morning, Mr. Amin. Yeah. The purpose. Yeah. The purpose of this message is to inform you
Good morning, Mr. Amin. Yeah. The purpose of this message is to inform you that the way you are treating me is like I did something to you. Hmm? I am not perfect, and also you are not perfect. We are all humans. We are not perfect. It is robots that are perfect. When I'm doing work, you show me I don't know what I am doing. I am trying to perform to my best because I came to work. Whenever you find me doing work, you show me what I have not done. It's not because I have not done it, but it's because of other things I am doing, which they showed me I'm supposed to be doing. When you call me and show me what I have not done, it's okay. I understand. I have to do it. But you show me I am useless in this place. Hmm? Now you've changed me so far 4 times. You've changed my shift 4 times. It is understandable. Maybe due to my work output. Now you're changing it to the 5th time. You've given Ali my shift. If you've given Ali my shift, you've not given me my timetable for Friday. You have updated Ali. I am not updated. What is not happening? What have I done to you to deserve this? Hmm? I have never met such a manager like you in all companies I have worked for. All managers behave like managers and respect workers, motivate workers. Yes, workers, we came to work. But I, as a cleaner, looks like I'm just rubbish in the workplace, whereby you can shout, you can do anything you want. I am still a human being. I respect you as a manager, as you're respected by the boss. That's why I honor your words. But now the way you are conducting yourself, this can make workers to go. Besides, if this was not a long distance country, you would have not seen me. I would have gone back. I came to work. But the way you treat workers will make them to leave even in less than the shortest period of time that they signed their contracts. Hmm? What is it that I have done to you? I have not yet fully, like gotten used 100%. I will not say even 100% because work you adjust with the environment and time in the place you work for or you work from. Hmm? We learn everything we learn. When you show me an area I have to clean, I learn I have to do it. I have to adjust with my time to see when and how to do it because it is a bunch of work that I am supposed to do by one person in that day, in those given hours, 10 hours, solid hours of standing and doing. Eating once when you come in here and you work 10 hours and then you go and cook and you eat after 10 hours. Those are my words. Kindly advise, what have I done to you to deserve all this? I do not regret coming to work for this company, but you are making me regret. And it's not you making me regret. Jude stands to be blamed to bring me to such a place. If you're doing this to me, I will not blame you. I will blame Jude. Because you knew where I was coming. Jude nawe yakutwala. You want to work your barcode one?
ezo oyo ye mwana w'omuddugavu agambye singa gy'abadde siwala yali badde takola ki ekiri kye nagamba baba bakusiba emikono n'amagulu nga tolina woolaga singa gye mbadde siwala n'ewaka naali badde nakola ki tewali ndabyeko bw'aba takuwadde exit eri gye ggambye tolina wokola ki essaawa eno bali bize twali badde tubakubirako n'obawulira mu bigambo byabwe naye nga lwaki bwe tunaafuna tujja kunoonya olunaku nga bali off tufuneko ali off tumukubire tumuteeke ku live awulire mu bigambo bye akunyonnyola ennaku bw'obeera e Uganda ng'oyagala kukola onoonya agent gw'omwenoonyeza n'omwenoonyeza n'omuwa akasente bambi nnyamba ngende nkole era n'oteekamu essaala n'okubira ne maama nga maama nsaba naawe fukamira onsabire viza yange efulume ngende ncape ekyamazima ng'osaba kuva wano ogenda okole ng'omutima gwagala embeera ng'oluusi e Kampala egaanye naye ate n'otuuka eri we yagenda okukola ate mbutuufu embeera olw'embeera ogamba amazima gakatangulu singa wano tewabadde waka wala na waka tewali nsanga n'otuuka ne ku accident enenye omuntu eyakutwala kuba yali yakola ki kubuleminga gwe oba kampuni buleminga gundi yakola ki enenye yandeeta so nekyo ekyaba takikoze nkunenya oba mu mutima mubi wabula aba akyogera lwa bulumi abadde message audio yali yakisindikira manager era kisindikira manager kati manager n'amuddamu awo eyo kizibu oyo You want to work barcode one only? Okay. Every shift you work too much dust, too much kachra. ما في good clean. خلاص أنا I change you I put علي I check علي not good علي I change علي. And I want work. I don't want anything. And I want good work بس. And I don't want anything. You have a problem? Come my office and talk it with me. Not send for me WhatsApp, please. Akati nekati nga bamugenda nti bwanagenda mu office agende mu office boogere bwanagenda mu office namugamba kati embeera eri bwetyo omwana kyakunyonyodde Morris kyekiri kye nakugambye nti osobola okubeera ng'oli mu kuhandolinga ebintu bya mirundi esatu wano waliwo hot coffee gongenda okukola ku mashini waliwo power over z'oli mukola V60 waliwo coffee day gy'oli mukola ebinyogoga wali okitegedde section za mirundi emeka oluusi oli mu sifuti y'okumakya balisita obeerawo ki omu zonna gw'olina okuzizannya looleezo kati wano omaliriza okukola oyagala kudduka osooka oggyewo jaamu y'abakasitoma aliwo bayimiridde tojja kusooka kirininga mashiini kirabika kiti oli mu kirininga mashiini bantu bayimiridde waliwo wali abaagala V60 kati olina kusooka kumaliriza wano okoze hot drink olina okudduka wali omaliriza okole V60 odduke wali omale okole cold drink omalirize bakendeere okwata osimule otereeze kati ng'agwawo mu budde obwo ng'asanga tonna kirininga ku mashini eyo ng'akuba endulu kyo kiri omwana kyadali mu kunnyonnyola bakuyise kirininga wano kyali mu kirininga wano ne wali kati bakirininga muli wano basobola okusituka wali ne basituka tebo ne zisituka zonna omulundi gumu akyali mu kirininga eno alina emikono ebiri tajja kwekutulamu zonna zikirininga emulundi gumu kati omanager waayingirira tamusanze nti atudde ali mu kirininga eri emu era endala zonna ziri okay nedda bakasitoma basobola okujja ne batuula ku tables ne basituka bona omulundi gumu ne bakola ki tebo 2-3 ne zigenda kati nojja oli mu kukirininga eno balya bubi bayiwaayiwa balinga baana bato oli mu kirininga eno tebo gye bavuddeko kati nayingira ziri 2 nga tonnazitegula olina gy'oli mu kirininga eno olina nene z'omaze waliwo n'endala zitukula kyenkugambye nti waliwo nene z'omaze ze yali badde agamba nti weebale kukola ku zino weebale nnyo gamba akusanze olina mu kirininga naye waliwo eri gy'otanagendako basituse bagenze oli mu kumaliriza eno ddeka eri n'alyoka muleekaanira ate bali bo babafuula nga ki musajja watukiriina kyabadde kugamba baŋŋambye nkole kino ate n'osanga kino gamba naye eggwanga
omuddugavu lyenyiza okukubiriza okugendamu okukola eggwanga lya Dubai. Bano abantu bo balinamukko enjawulo okusinziira ku bawalabu abaki abalala. Obala kwa Dubai nti erimu amawanga basomyemuko bategeera Saudiya tebamanyi luzungu bali awo kugamba. Ekyokubiri ne bw'olikola ebirungi 10 omusaudiya atali kusiima. Manager yagamba mwana mulenzi oyo muna Kenya ne bw'olikola ebirungi 10 ku 10 tujja kutunulirayo eri ensobi emu gy'okoze eki nga kimugamba maaso ku maaso. Ne bw'okola ebirungi wulira bakuprovinga longo. Ekisinga okuluma nze nga naakajja nga ntendera mu pataani akola bulungi naye nga talina kyali. Kyokka oli omwana agenda okuweza emyaka 2 ku station tewali lunaku lwe yali amusiimyeko olw'okuba muddugavu muna Kenya. Wabula asiima mu pataani yakamalayo emyezi 4 nti ye mulungi yakola ng'akola bulungi nga te bulungi ki agezaako okundaga omupataani akola bulungi biki ekyo kyannuma. Naye ng'oli omwana akola gwe bali tebasiima ne bw'okola ebirungi 10 tebajja kukola ki kukusiima. Kati va ku Basaudiya nze oba natomera babi naye ng'ebbanga lyonna abaana babadde bakaaba badde basinga kukaaba kuva mu ggwanga lya Saudi. Eri Saudi ndalamuko eribyayo manga ga Bwarabu ge naalabye mwabagamba nti Omaani wabi yaba Omaani osobola okubeera nabo naddala ng'osanze diriyo Omanizi kubanga balina mu historia yaabwe eya Africa. Zanzibar era baagala nnyo Abafirika diriyo Omanizi. Kati Omaani erimu abantu abalala abajja ne bafunamu obutuuze nga bwe bayita Ababarushi, those are Pakistanis, they are very. Kati osobola okutomera abo n'olowooza nti osomedde ba Omaani kumbe osomedde ba Pakistani abafuna obutuuze. Eri Saudi ebyayo biki? Nze nyongera kusabira baganda bange buli yasayininga contract. Kati nze ndyawo maliko bulungi basabire musobole okubeera nga mukomawo kw'aboobwe ate nammwe abalina Abasaudi nga balungi alhamdulillah mukyebalize Mukama nsabisa mikono maaso nagamba alhamdulillah abalungi gye bali. Era nja kugamba nti nalabayokko omwana Omusaudiya omu baali bamuyita Ibrahim. He is a very nice guy. Ibrahim, he is a Omani, he is a Saudi. Ne he is very nice guy bamuyita Ibrahim. Kati bw'osanga Omusaudiya ng'oyo era nali nkola naye nga bannange okola ne Ibrahim essaawa 3 z'oba musanze ku Chiku station no feeling okay nti ndi mukola ne human being. Naye abasigadde waliwo ekisanja kye baali bayita Nawaf. Mukama Katonda yatonda Abasaudiya mulina omutima. Bali abantu babi. So mu mbeera eno tulaba okubye ku matu. Nteekateeka z'olina nga oteredde bulungi kati owulira nti oliffe. Amazima matuufu gali Morris nze nadda kuzira. Sirina kye nnyina. Era olaba nsigala nkola reviews nga ndi mulwadde. Nali nakateeka musereze nga ngenza okukola. Nenkoma mu by'okufiirwa yes bangulira ya tikiti bwe nali nkomawo okuziika. Naye kakati sirina ssente. Era kati wentandikira sikola ki? Olinaawo. Naye nze nsobola ogenda ewantu wala yonna nenkola. Nze kati ntunuulidde eggwanga lyaki? Lya Dubai eyo. Ekyokubiri nnyina kye nazudde era kye njagala okubakubiriza bannaaye. So mu nsonga eyo Morris nange nkyetaaga obuyambi nga bw'olaba embeera gye nkola ki gye ndimu. Muzira kisa yenna asobola okuvaayo n'ankwatizaako kusobola okuba nti neegattagatta kubanga amazima matuufu seno njagala okubulira sirina kyendi. Osobola okuba ng'olinamu kasente n'oteekamu ka visa yongera n'enkola. Nze sisaba ssente za kulya nti mpa ssente mpa bwoti osobola okugamba ogenda kunsponsoringa nteere mu visa ngende nange nsobola okukola ki okukola mu ggwanga lyonna. Ebyanguzi n'ensi z'Abawarabu zinyangeza okugendamu ze za ssente ki entono. So yenna asobola okuba nti ovaayo n'oyimirira nange n'oba ng'onteekamu mu mbeera yonna mba nja kusiima obuyambi bwammwe. Mami nkutumiddeko mu US awo kwagala nnyo webale nnyo webalire ddala nkakasa obaddeko era ng'ensonga zino kola ki ozigoberera. So bwe ntyo bwe nyimiridde Morris naawe yongera ogambe abantu abo baveeyo bayimirireko nange katonotono.
muganda waffe ebintu by'okuba ng'oli nga toyingiza kintu ekisinga okubeera obuzibu nnyo mu nsi muno n'okuba nga kyabulabe ate naddala ng'oli musajja kubanga jjukira oba olina famire bo batooto tobabuulira ebyo nti simayambu ate sikyakola mbu ate simanya nazze bo bakugamba ekintu kimu emmere eriwa bakubagamba ekintu kimu school fees aliwa bo tebabimanyi ebyo ebirala tebabimanyi tebagala nabiwulya so muganda wange ayina kyayina kusaba bwoba nga osobodde nkwasizeeko ngenda kuwona nja kuddayo nkole njagala kuddayo kukola njagala obuyambi bwammwe bwe mbaagalamu kumpa sapooti yammwe kuddayo kukola esapooti yokka gye nkola ki gye mbeetaaza kale bwetyo bwe tubadde ne Shidi olunaku olwaleero ate tumwongere essaala nga bwe twazimuwalulya essaala nabeera nga tyayimpuluvinzeemu tumwongere essaala ategeerera ate ne kasapooti ako inshaallah kaba kaze alhamdulillah Morris Jordan Kawesa straight out Aromatic Entertainment tubadde olunaku olwaleero tubadde ne Shidi amusule bulungi and have a blessed night.